Abedka waliwo ensonga ze yayogedde anesoboleke Abed Bwanika Mathias Mpuuga Nsamba Masaka entale ziriyo ziva kuki anaali emabega waazo waliwo ebigambo omukulu Dr. Abed Bwanika byayogedde yabadde ku CBS FM olunaku lwajjo program bagita parliamenti yaffe oba parliamenti yammwe kwe yabadde kwe yasinzidde n'ayogera ebigambo ebisongovu abantu bangi bibajje mu mbeera bibanyiizizza we yatuuse mu mbeera egamba nti Masaka takyetaagayo kakofiira nakamu kumusalirawo akofiira bakogera bategeeza ki ani yaleeta akofiira mu byobufuzi by'eggwanga Uganda waliwo tumanyi obaddewo ekikofiira nga kyakwata nga buli omu kyayogerako n'owajjawo owakakofiira kati ng'ow'ekikofiira atya owakakofiira Abed Bwanika agambye Masaka takyetaagayo kakofiira kusalawo nsonga z'e Masaka buzibu ki obuli e Masaka bwe tugenda okutunula olunaku olwaleero ayo Masaka eyo ng'ebitundu ebirala ebya Uganda bye bibeera waliwo abantu abeegwanyiza okuba abaka ba parliament abeegwanyiza okuba bakansala abeegwanyiza okuba bammeeya abeegwanyiza okuba abachairman abakulembeze baffe abali e Masaka Abed Bwanika omukulu abadde leader of opposition Mathias Mpuuga Nsamba tulinayo omubaka omukyala tulina meeya Namayanja n'abantu abalala waliwo abantu abeegwanyiza ebifo byabwe bye balimu nabo nga abantu abagamba nti banuupu nabo nga balina ensonga zaabwe lwaki beegwanyiza ebifo ebyo mu mbeera zonna wabeerayo okuvuganya era okuvuganya kuba healthy ne mu makampuni ne mu mirimu mubaamu okuvuganya naye bawo oyo akira naye tebatema abo beegwanyiza tebabatema nteega ne balekawo omuntu omu nti affe kasita tuba nti tulinawo manager tetukkiriza muntu yenna yeegwanyiza bwa manager oba sita tuba nti tulina sales person tetukkiriza muntu yenna yeegwanyiza bwa sales kiba kitegeeza kampuni mulimu gitemerako ttaka bwe mujjamu abantu emiti egimu ne mugigulumiza abalala ne mubatema ne mubagamba temubeetaaga bano in case bafa kuba tewali alina galanti ku bulamu mbuuza singa Mathias Mpuuga Nsamba Masaka bukya naafa akyogerako si akireeta God forbid singa bukya naafa Abed Bwanika singa bukya noofa nga nuupu ekomaawo singa bukya omukyala Namayanja meeya naafa nga nuupu ekomaawo mbadde walina okubaayo abantu abali in waiting abantu bamanyi nti singa Namayanja tabaawo ABC asobola okutwala ekifo ky'obwa meeya ekyo abantu ne bamulonda nga tumanyi nti singa omukulu Mathias Mpuuga Nsamba tabeerawo ABC asobola okutwala ekifo kya Nnyendo Mukungwe abantu ne bamulonda nuupu neesigala ng'ekyali Masaka nga tukimanyi nti singa omukulu Abed Bwanika tabaawo ABC asobola okutwala ekifo ky'eyo ewaabwe neesigala nga nuupu yakyakulembera lwaki tulowooza nti nuupu e Masaka ekoma ku Abed Bwanika nuupu e Masaka ekoma ku mukulu Mathias Mpuuga Nsamba nuupu e Masaka ekoma ku mukyala Namayanja lwaki tulowooza bwe kityo nti terinayo kubayo balala beeyagaliza beegwanyiza bifo kuba nammwe mukimanyi constitution ya nuupu yabadde gazetted nooza wiki bbiri wiki emu emabega bwe bagazetted etandise okukola nti ababaka betugenda okulonda okutandika ne 2026 bajja kufuga 2026 bamumaleko 231 baddemu beesimbawo 231 bamaleko ekyo ekisanja ndowooza kiba kiggwako 231 bwegatako emyaka 5 236 kati banga 236 abo we bakoma abaka ba parliament abaneesimba okuva 2026 231 bwe baggwako tebaddamu kuba bakadi y'ababaka bwa parliament bawe bakadi y'abwa meeya bawe bakadi y'abwa ssentebe bawe bakadi y'abwa president tebaddamu kuba kadi y'ababaka bwa parliament
bweto constitution bwegamba bwaba ng'oli abadde meeyo oba loodi meeya okuva 2026 paka 2036 oyo waakoma ataddamu kuweebwa kaadi ya bwa loodi meeyo oba yaba meeya ng'aweebwa kaadi ku kifo ekirala kyaba yeegwanyiza. Kati lwaki tukkiriza abantu beegwanyiza ebifo nitoza nno ffe tuli bannaggwano b'ebifo ebyo era ffe bwe tutali nuupu eba teriiwo. Ayogedde ebigambo bingi mukulu Abed Bwanika naye ng'entabo evudde ku lutalo olwatandikwa mukulu Mathias Mpuuga Nsamba mbu wali ayagala okumwesimbako yeegwanyiza ekifo kye kyalimu. Kati mukulu Mathias Mpuuga Nsamba kye kimujja mu mbeera mbwe yeegwanyiza ekifo kye lwakuba mbw ali mu nkunga. Ani yagamba nti bwe mbanga ndi mu kkunga sina kwegwanyiza kifo wantu wonna. Awo wali obuzibu obunene abantu kweyagaliza. Njagala so tulabe era tufune ebigambo by'omukulu Abed Bwanika be yayogedde nti tebeetaaga kakofiira e Masaka tebakeetaaga n'omulundi n'ogumu. Tugenda kwawula ku mukulu Abed Bwanika, Mathias Mpuuga Nsamba, mukyala Namayanja ow'e Masaka kwabo abasatu kuba olutalo luli kwabo. Ono omukyala tabiriimu nnyo baagala bimuteekamu buteesi. Kati babiyingizaamu ne bannaddiini n'alabi ne Pookino yabiyingiddemu n'ekiteeza waliwo force eri behind. Kati twagala tumanye ku bano abasatu ani akolera NRM akolera Mwami Museveni era ani baani kuba bali basatu. Walina okuba kuliko omu akolera Museveni oba kuliko babiri abakolera General Museveni nga kuliko omu wa National Platform oba kuliko babiri aba National Platform ng'omu akolera General Museveni. Kwabo abantu abasatu be mbagambye. Atugenda kutandika tulize omukulu Abed Bwanika ebigambo bye byayogedde byatandise bitya. Sagala tufune ka beat katono. Njagala tusooke tubeere nga abantu abawuliriza nnyo emboozi y'omuntu ne bwetandise. Then we judge, we act, we react. Tulimenga kufunayo butini kanya tutandike. Njagala nkuwe byonna bwe byatandise paka bwe byawedde. Then you judge, you act. Tulabe kiki tulina okukola okutaasa ekyabadde mu FDC ntandise bwe nti. Wabuseewo obutakkaanya kino FDC kyabaddeyo DP kyagwayo no eribadde essuubi lya Buganda no kuba Buganda yawangula wonna nawe otasobola okuwulira ebitanyuma bulungi. Abed ndabye mu mawulire ate ndabye mu Nkuteesa ate Florence ate ndabye boogera ku Mpuuga. Nze nja kubeera mugazi obutakkaanya buno mu bibiina birina kusalibwa amagezi ki ekyokulabirako kyaba FDC DP ne Nokati Masaka gwe nanyini mufu. Nzikiriza ebirowoozo byange mbitandike nga ntandikira mu kibiina ekyange tugimalirize kino kyebulandisa eddoboozi lya Kagabo kindeseza Kagabo kwongera kutegeeza batuwuliriza Kagabo yagambye yetafunanga mukisa guno yagambye bamuzibya tombula ebinziza mabega si byange ebya Kagabo twaha bino naye yasomya amawulire wano. Abed Bwanika sebo nga kibayita ebyobufuzi eby'ebibiina bikolera mu kye tuyita structures. Ekibiina kiteeka okuba nga kirina obukulembeze paka ku kabonda akasembayo ak'okukyalo. Ekyo ekibiina ekisobola okutwala emirimu gyakyo mu maaso. Era oteekwa kuba nga gwe munnamawulire eno statement ogimanya ega nti politics is local. Kakati buli bw'oba okola politics ne weerabira nti ensibuko ya politics eva eri ku kyalo mu kitundu oba ogudde. Kati ffeno mu Nuupu njagala kujjukiza bannayuganda nti ekibiina kyaffe kipya kyakamalawo guno omwaka gwakyo gwakusatu. Ekibiina kikyali kipya ekitegeeza nti waliwo ebintu bingi ffe bitutannakola ng'ebibiina ebirala ebisangiddwawo. Ekimu ku bye tubadde tetunnakola kwe kuzimba structures z'ekibiina
obukulembeze paka wansi. Ensonga emu lwaki kibadde kiruddewo nti twakyusaamu mu ssemateeka waffe. Ssemateeka gwe twasooka okutambuliramu twamujja ku mukulu gwe bayita Kibalama. Twagenda okumutunulamu mukuba mu tooki nga takwatagana bulungi na bigendererwa byaffe, newankubadde yatuyisaawo wali ne tusobola okuwangula ebifo bye twawangula n'obukulembeze bwe twawangula. Ennaku zino wiiki eno zeringa wiiki eno ewedde constitution yaffe empya nga yabadde gazetted era ndowooza ennaku za gazeti zaweddeko. Kati kyetulindirira ekipya kyetuteeka okukola njogera nga njakwesiba nnyo ku bigenda okutereeza ekibiina okubanga endoliito zonna eziri e Masaka zikwatagana nakyo kati kyenjogera. E Masaka endoliito olw'okuba nti waali tetulina party structures, headquarters neteekawo ekintu kye yayita kunga, ng'ekigendererwa kya kunga kyali kya kumobilizinga kati kankize mu lulimi oluzungu okunga abantu bayingire mu kibiina, kubanga ziri party structures ez'ekibiina zaadde teziriiwo kakati kyekigendererwa. Naye constitution kasiteemala okukkirizibwa tuba twetaaga era tujja kuzimba structure. Bwetutyo bwe tutandise n'omukulu Abed Bwanika nsaba tugoberere bulungi nnyo ebigambo bye, then gye tunaamalira tujja kuba tutegedde Abed Bwanika byayogera birina sense oba tebikola sense. Byayogera alina kwabisinziza, birina kye bigatta ku kibiina, tebigatta ku kibiina, birina gye bitutwala, tebirina gye bitutwala. Awo we tugenda okuba nga tuwuliriza nga tumutegeera. Bwe tunaamutegeera tujja kumanya akolera General Museveni oba ayagaliza kibiina kya National Platform, avuma President Kyagulanyi oba avoola. Tugende mpola. yavuganya kwaliko kantiti yali wa foreign police change yali wa NRM n'abawangula FDC ne DP byegana Kyagulanyi najjanga independent yetogera ku kibiina kye owe Masaka bitudde atulira ensonga ezo kati badde bategeeza nti fe e Masaka kyetwakola olw'okuba nti structures zino ziri mu ssemateeka tetwazina nga tukyayinza essemateeka, fe twagenda mu maaso ne tuteekawo obukulembeze ku buli kyalo tubulina miruka ne ku divisions ne waggulu ku city tulina obukulembeze bwa nuupu. Kati ekyaleese obuzibu ate kwe kulaba teams eziduumirwa nga ziva e Kampala nga ziga nti ate zize kukola structure empya ate balinga bwe bali abaliwo abamu be batunoonyeza n'akalulu ako ke twawangula. Ffe Masaka twawangula okuva ku President Kyagulanyi okutuuka wansi ku kansala tewali bwe tutawangula. Kakati Deputy President Honorable Masasi Mpuuga kwe kuyita olukiiko olw'abakulembeze abo twabadde abakulembeze 205 ne tutuula ne tukkiriziganya nti ekintu kino ekyakkunga mu Masaka City tugera tukiyimiriza kubanga already fe structures tuzirina ziri interim nga bwe tulinda kubanga constitution yafulumye tukolere ddala structures nga bwe ziri mu constitution. Era ne tusaba headquarters nti kunga si kibi naye tulinayo ebifo bingi mu Uganda muno ffe mwe tutawangula gye tutali gye tuba tuteeka amaanyi gaffe mu kigambo kino kye bayita kunga kubanga mobilization ne bwe tunajja mu kitundu ate ffe mwe twawangula ate ne tutandika okuteekawo structures endala eziri parallel ekitegeeza oba owakanya ziri n'ekirala kye twazuula baali batambula mu Masaka omwo ng'ate bakozesa kino ekyakkunga okuvoola abakulembeze ate olwedde bwe tulina kakati ne tukiraba nti kyali kigenda tunafuya era mu meeting eyo kwe kusalawo ekyo. Era tusuubira nti headquarters ejja kutuyita waliwo yali etuyise
leno zano wabeerawo ekizibu ate meeting eyo ne bagijjawo ne mmanyi nti lekakati batuwulira meeting yeetaagisa ku kigambo kino kati era kyekireeseemu ako kempulira mwogera nti waliyo gurupu eno effe obukulembeze bwa Buganda mu Nuupu akulembera Honorable Masasi Mpuuga ye deputy president kati ze yasomesebwa ebyobufuzi siina bwempakanya ate oli akola ki akulembera nsobola okugenda mu meeting nempa amagezi kuba meeting nazirimu Masaka bano bonna abakulembeze beenda bamawulire tewaliwo ate ali mu meeting eyo Honorable Florence Mayor ye chairperson wa Nuupu mu Masaka era mu meeting yalimu netukkiriziganya ekyokukola kati nze nsuubira nti ebye Masaka bigenda kubeera byangu okutereeza naddala nga tukkiriziddwa okuzimba structures nga bwe ziri mu constitution y'ekibiina kaseezo tuzifuna Masaka tateekwa okubeera mu muzimu ekirala ekisembayo ku nsonga ya Nuupu Masaka ffe Masaka ebyobufuzi bya Masaka era byesigamye nnyo ku kye bayita ba stakeholders abataka kati Masaka tojja buzzi kiki ekifo waweebwa obweragiro nti nzize n'ebbaluwa oteeka okubanga bano kubanga politics si bwe Masaka era bwensuubira ne mu bitundu ebirala akwatagana nnyo n'ekitundu ekyo Bwaze Bwanika ekitundu kikulaba kitya byoleese ekitundu abantu abo batambula abamu abasinga kiwalo bungi tebalina bifo bye baagala bo naye be bannannyini kitundu kino era tutera okubeera n'enkuŋŋaana ffe ezaffe ez'abataka okwogera ku kitundu kyaffe Masaka bw'atyo bwakola ki bw'atambula politics Masaka ebyobufuzi byetojja buze gye bantumye okuva ku kitebe ate ekitebe tukikkiririzaamu naye tojja buzi n'ofubutuka eri n'ogaa nti ŋŋenda kukola kino nakugaa nti politics is local buli politics yenna abeera local nsuubire tugezaako okufuna ebintu omukulu Abed Bwanika byayogera kitwagala okuzuula Masaka waliyo obuzibu ki era wa ewasaanidde okukwatibwa Olidde agambye olukiiko lwali luyitiddwa Secretary General President mwe baagala okusisinkanira abakulembeze b'e Masaka bano boogere ku butabanguko oba ku buvuvuŋŋano obuli e Masaka eno nti naye lwayongezebwayo olw'ebitaalengererwawo nti naye basaba olukiiko olwo lubeewo basobole okugonjoola ensonga eno kuba yetagirabamu nnyo ggumba oba tumufuna njagala tugende we yayogeredde ekitabudde abantu nti e Masaka tebayitayo obukofiira kati ate abadde atandise te Masaka tumala galeetayo obukofiira twaleetayo bbaluwa nti bandagidde tukkirize tugaane mulimu abantu abagenda okwambala nga Nuupu bambalye ddala nga aba Nuupu naye nga si ba Nuupu byebigambo President Kyagulanyi byasiiba ayogera buli olukedde nti gwe wenna gy'oli weetegeerere tokkiririza mu kibiina kya byabufuzi kyonna tokkiririza mu ndowooza ya muntu yonna bulala okkiririza mu ndowooza yo ng'ekituufu ekyo kigamba ki katuulize nnyo Abed Bwanika byayogera bigatta ku kibiina kyaffe tebikigattako abyogera ali mu ssaaki njagala tugenderaawo nga twogera omanyi bintu byonna weetegerezanga nnyo omuntu enjogera gy'ayogeramu n'ebikolwa byakolwa ng'ayogera kyekijja okuwa omuntu ekituufu kyali ati Abed Bwanika bino byakola muwagizi wa NRM ayagala kuno National Platform omukulu Matia Mpuuga Nsamba yewa NRM ayagala kuno National Platform omukyala Mayor Namayanja yayagala okwonona NUP ng'akolera NRM oba bonna bakolera NRM nga baagala kutandika kusajjula National Platform Masaka gye yasinga okuwangula kituufu kyekiriwa tugenda kubitegeera gwe Justin kusaba kalira yongera okuwuliriza ate weesengejjere ebintu emu bisaanamu okwesengejjera kyovula basaagala mbasengejjere nze mbawadde tusengejje ffenna
gwe sengejja naye ngeno bwe nsengejja ngenda kuwa kyendowooza naawe njagala weewe kyolowooza oba ompe kyolowooza ku nsonga z'e Masaka nga tusinziira ku bigambo Abed Bwanika bino byali mu kwogera bakati bivuddeho kaluma nywera buli omu bye yayogerako nti ayogera atya bw'atyo toleeta akoofiira Masaka ajerega atya akakoofiira awo we tuli kimuli munda mu ye nti alina okujerega Kyagulanyi amusuule waliwo akabadi k'okusuula President Kyagulanyi okwokumuggyako komandi nti Masaka taduumirayo watwala President yagala twekalakaase abakunge Masaka be beekalakaasizza be baasimbye ebitooke abano abeeyita abakulembeze abazimba structures tewali n'omu yakoze eki yeekalakaasizza ne structures ze batugamba omukulu wa Abed Bwanika zaatugamba ze baazimbedde eziriyo tewali structure n'emu yeekalakaasizza wabula structure za kunga abakyala twabalabye nga basimba ebitooke oba munfuna kyetuzimba ffenna kyetwagala kiri kimu tewali kirala kyakujjako Gen. Museveni ate nga tuyita mu kwekalakaasa we wali omulamwa bino ebyokuzimba abakulembeze bila tujja bizimba eyo nga tumaze okujjako Gen. Museveni tuzimbe bulungi abakulembeze ab'ensa kuba kati ku mulembe gwa Museveni ng'akyali president nga kyawutuvunamyeko amazima tewali mukulembeze gwe mugenda kuzimba abeeremu amakulu bonna bajja kuba biŋŋaŋŋaali mu gavumenti ya Gen. Museveni abakulembeze ab'ensa bemwewaana n'ensa zammwe tujja bafuna mukulembeze obw'ensa si mukulembeze w'ekiyeekera buno obuliwo lwaki tebeekalakaasizza ab'e Masaka tebaasimbye ebitooke nti ekibuga ati kitukula kuba Nuupu yekikulembera enguudo z'Amasaka teziriimu binnya ne waliwo ez'ebbali omuli ebinnya waliwo ow'e Masaka yeekalakaasizza abakunga be beekalakaasizza twagala komandi ya President nga bw'alagira etuuka ku gulawundi abantu bagiwulira abakulembeze b'e Masaka bagituusa komandi ya President atuwulire omukulu Abed bw'okusinza ku nnyonnyolayo lwaki ekifo ekyeteeseteese ate mujja okuwakanya obukulembeze bwayo era ffenna e Masaka kyekibuuzo gye tulina nalabye Pokino mukama wange ng'ayogera ensonga naye ffenna e Masaka oyamaze okwogera niraba ne Faaza ng'ayogera ekibuuzo nga bw'okibuuza naffe bannamasaka kyetwebuuza ekigendererwa kyakkunga mu Masaka kiki era nti nange ndi mukwebuuza obantu oweteesiteesi twawangula bulungi walambike bulungi ate ozze okutataagataganyaawo kati ekigendererwa kyakunyweza kibiina kyakitwala mu maaso kivola baffe bwe twakirabye netugaa nti kunga mu Masaka agira akoze eki agira ayimiridde kuba ekigendererwa tetukitegeera tetukitegeera ekigendererwa sente bakunga bonampeereza message ekigendererwa kya kutongoza ssemateeka balonde structures londe structure structure tolina ngeri gyozirondera ku headquarter ssemateeka yafulumye wammwe yafulumye ne structure abalagira okulonda structures kati watandikidde Masaka andi mpozi nga mulimu ekirala ekyerimbise mu ekyo nkikugambye sebambi ewammwe nammwe walina obuzibu nze mbadde mugazi nga musajja mukulu tufundire ebyobufuzi nga bitambula nakuwadde Kagabo bwayogera birabisa kusiba Kagabo omuntu omu ngenze nkula ekifaananyi ekinene tuba kino essuubi wazemba n'essuubi ne Nuupu mu Buganda sagala bibateekako ogusebo nga sinagenda mu Nuupu ngeboga nti ewammwe waliyo obuzibu era bubadde bukyaliyo mu kusookera ddala basebo nnyo batuwuliriza enjawukana mu ntegeera n'endowooza mu bibiina by'obufuzi ne mu byobufuzi ekyo kiri kituufu kya bulijjo n'awaka wabeerawo ebyo naye obuzibu bwe bugirawo nti ki ekibaawukanya ekiba ekibaawukanya si kyamulamwa tekikwatagana mu byobufuzi beta ideology mu ntaputa ya ssemateeka nga kya buntu bwa bulijjo kyambadde tekituuka bwe kiri naye nsaba mukitegeere nti ebibiina by'obufuzi okusooka dda bipya ekyokubiri tukolera mu mbeera ey'abanakyemalira abali mu buyinza Pulezidenti Museveni yakyogera lunye nti wanatuukira 2016 nga tewakyali kibiina kya byabufuzi
ekyo bw'okyogerera ebweru wandibadde oli mu kooti nga Trump kubanga constitution etera ebibiina by'obufuzi oba omenyese mateeka kati wamakyogera abantu bakiraba nga kyakuzannya yalina poliisi yalina amagye yalina abayiso yalina eggwanika lya gavumenti kati mwe tutambulira omwo tuli mu nnyanja nga tuwuga tutuuka emitala tutuuse emmere abantu bagirye ne mulimu olukwata mulimu goonya mulimu empuuta zino ennene ezirya abantu mulimu hippopotamus bagita batya hippopotamus envubu kati mwe tuyitira kakati bino byonna byolaba mu bibiina by'obufuzi tuli mu mbeera eyo tugenza okuzanya omupiira gwa tenisi twambadde engoye enjeru tukutte buno bubakuba obwa tenisi bano bannaffe ba bumaali bo bazze kuzanya rugby oba wakayingira mu kitabo n'akuyola n'akuba mu kitabo kakati embeera gye tulimu yeeyo kakati nga nzize ewaffe mu FDC bwe twagwa
byagwa wabiwulira tandika okukwatagana bambi atutte ekifo kya Semuju atutte ekifo kya Lukwago nimbagamba nti temuzira kyekizibu ekibadde mu Buganda era kyekizibu ekiri Baganda Abaganda ne tuyingira entondo okuzira bali tebazigumba naye nze ewannuma kwe kugamba nti omulimu gwe tulina gw'abakulembeze bano batukulembere mbutugaggawale mu mulembe gwa Mwami Museveni mbu abantu kye beetaaga abowa mukulu Abed Bwanika Kimanya Kabonera beetaaga mmwanyi kambuuze abantu b'Ekimanya Kabonera Abed Bwanika yalina obbagabira emmwanyi ze basimba bo tebalina bwongo bwe yaluliza mmwanyi ne bazeesimbira twatuukayo ddi eno okuba nti tulina kulowooleza mu bakulembeze ne mmwanyi ze tulina okusimba mu nnimiro zaffe tulowooleze mu bakulembeze bagende bazitugulire ng'osobola okunoga emmwanyi ku muti gwo embisi ezengedde obulungi n'oziyiwa mu nassale bed ne zimera n'ozisimbuliza n'ogenda osimba omusiri gw'emmwanyi lwaki tulina kulowoozesa abantu nti abakulembeze balina okubawa emmwanyi ebyo bye by'obusirusiru abakulembeze bano abakadde abaluddewo bye bateeka mu mitwe gy'abantu ne babalemaza nti buli kimu balina kikukolera bukolezi omukulu nsibambi bino ebyokulemaza abantu tubireke okuva edda nedda tukuze ng'emmwanyi tuzeemerereza ne tusimbuliza n'ogera n'osimba wali efudde n'ogijjawo n'ozzaawo nga situlinda bakulembeze kutuwa lwaki muteeka abantu mu tuluba ly'okuweebwa obuweebwa buli kimu munafuya eggwanga lyaffe kuba mmwe mwagala ebifo mulowooze mbu gundi ajja tuwa emmwanyi gundi yatuwa emmwanyi tumwongera akalulu no abantu mubagambe mukole musimbe emmwanyi muzeenoonyeze muzeeyalulize muzeesimbire tewali kuwa abantu mmwanyi ebyo mwagala ebyobusirusiru ebyo ne mututeekamu mbu babatende gundi yatugabira emmwanyi sibambi agenda tuwa emmwanyi simanyi Abed agenda nonsense omulamu emmwanyi banaazisimba bagenda zitunda ssente mmeka ebbeeyi y'emmwanyi yafiirawa edda abaalimu emmwanyi baabanga bagagga ne kati mbuulira awamu abalimu emmwanyi bagagga abantu gye bali emmwanyi baziina naye bagagga oli amala ozikungula n'afuna ttaani ze eziwera awo ne n'afunamu obusente butono ate n'obusente obutono bwafunyeemu kubanga ebbeeyi y'emmwanyi abasajja baagisuula kagenderere agenda oggula mu katale by'ayagala nga bya bbeeyi nnene nga ssente zajje mu mmwanyi zaalimidde emyezi 6 tesobola kuwerera abaana 2 mwaka naye ng'ate oli alina abaana 10 alina abaana 5 naye ng'agenda kuwerera abaana 2 bokka mu myezi 6 ate abalala ezinabawerera agenda kuzijjawa oba munfuna tulina okukola ku kintu ekikulu kiri kimu kyakujjako General Museveni si kyakuwa bantu mmwanyi si kyakuwa bantu mmwanyi musimanya abantu basooke bagagga wali bajja okujjako Museveni mmwe abagagga mwakoze ki ekijjako General Museveni kuba mufuna ensimbi mpitirivu ensimbi z'ofuna omwezi miliyoni 2 ng'ogyeko expense z'oteekamu kugabirayo bantu n'ofisaawo 2 ng'omubaka wa paalamenti bw'ofisaaga 2 kiki waakoze ekijjako Museveni ng'oli alima emmwanyi ajja kulima emyezi 6 okufuna miliyoni 2 ate ng'alina okujjako expenses abadde bazikoola eddagala amale ng'afisaawo miliyoni 10 kyenkugambye nti zijja kuwererako abaana 2 waba naagula requirements ez'omwana agenda ku ssomero ateeko school fees ku almost bukadde 2 omwana okusomera mu ssomero etegeera agateeka okulabirira ewaka nga tewali nsimbi nga baavulunkupe lukyolo naye kati mmwe abatugamba mbu abantu basooke bagaggawale bafune gats ezijjako Mwami Museveni ani yali alabye ensi nga bagagga nga bafa ku by'okujjako abakulembeze omuntu omugagga aba ali comfortable naawe waali
abantu tulina kubafuna kati nga General Museveni akyabanyigiriza kati bajjeko omusajja oyo. Abantu tulina bagamba ebyo byokka ebijjako Mwami Museveni. Mukulu Abed Bwanika, mukulu Nsibambi, ow'Emawokota, temuddawo ne mwerimba nti abantu babalonda nti muli balungi nnyo, nti mwogera nnyo, nti muli ba kitalo. Omulamwa gwabalonderako omulamwa guli gumu gwakujjako General Museveni. Balowooza nti mummo munakwatagana ne President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mujja muyambako okumobilizinga okujjako General Museveni. Kati mumobilizinga kwenywereza mu bifo byammwe. Mobilization zammwe mukulu Abed Bwanika, mukulu Nsibambi, omukulu waffe abadde Lopu Mathias Mpuuga Nsamba, omukyala Namayanja, for you muli mu kumobilizinga kunyweza mugaati sikujjako General Museveni. Kuba enjogera gye mwogeramu mwe muli comfortable Masaka anabigambako tebayagererayo. Bakulu bwembange byo mbadde muloota nga mulina mu birooto byammwe nti mwe temuvumwa, nti mwe temugambwako nkabatemye. Mukulu Mathias Mpuuga ojja kutusonyiwa naye nze nkabatemye. Mukulu Abed Bwanika ojja kutusonyiwa naye nze nkabatemye. Mukulu Nsibambi ojja kutusonyiwa naye nze nkabatemye. Ebyobufuzi bamwe bye mubaddemu simanya tutendeka abakulembeze, omanyi ebbanga tumaze batutendeka abakulembeze. It's nonsense. Bwe mubatendese so what? Bakoze eki? Balya buli. Basasulwa musaala ne bagula emmotoka ez'ebbeeyi ne bawerera abaana mu masomero amalungi ne bambala essuuti ennungi ne bawunya bulungi. Nze amulonze ne nfunira muwa. Mumumbulire biki bateesa mu Parliament nga bitugasa. Eva emboza zibeera mu Parliament kuyisa budget, kuyisa budget, kuyisa budget, kuyisa budget, kuyisa budget, kuyisa budget. Kweyongeza musaala, kweyongeza General Museveni musaala, gwe muntu wa wansi ofunira muwa. Tutuuse n'okusimba ebitooke mu binnya. Nenga buli naku bayisa budget mu Parliament. Lwaki budget tebayisa za kuzimba nguudo? Then lolo yammwe mu Parliament yaki mwakulembeze be batendeka ennyo. Bagundi temutunyiiza. Twagala kujjako General Museveni. Temutunyumiza simanya babatendeka bye babatendeka okukola bya kunywerezawo Museveni. Gwe mulembe ogwabatendeka nti munywere mubeezawo omutya General Museveni ffe si bye tuliko. Ffe tuli anilule twagala kujjako General Museveni. Kyokka kyekimala ekyo tewali kirala. Bino byonna ebigambo ebigenda byogerwa bano abantu bo balaba tunywezezza tutya. N'okwagala okuyisa mu President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amaaso omuyisamu olujeregerezo okumujeregerera bano bali ku kyawe nti ffe tusigadde tutya mu ntebe. Ffe tweyongeddeyo tutya. Oli n'awaana ekibiina kyaffe tukyagala nnyo, President waffe tumwagala nnyo, n'amaana agamba tozunzize n'obukofiira, tozunzize n'obukofiira. Nga nno tulaba guno omulembe gulaba. President atugamba nti mwebeereremu. Bakulu naye munalowooza mbu nno you have the monopoly ku bitundu bye mukulembera. Never. Amuli mugeraageranya abantu b'omu Northern Uganda n'ebitundu ebirala. Bawo Northern Uganda baatuleka dda mu byobufuzi naye ate basinga okubonaabona. Abaatuleka lwaki bafa enjala? Bandibadde ng'ekitundu kyebwe kubanga bo bawanya abakulembeze baabwe ebitiibwa. Then abakulembeze bandibadde babakolera nnyo. Northern Uganda singa eringa Dubai wano. Kuba ye wasinga n'ebyobugagga eyo mu Northern Uganda. Ebyobugagga bya Uganda eby'omu ttaka ebisinga omuwendo biri mu Northern Uganda. Be baavu be bafa enjala. Basula mu buyumba bwa ttaka, basula mu buyumba bwa biwempe, basula mu ssubi. Northern Uganda gye basinga obugagga era gye bawa abakulembeze ebitiibwa. Bano tebamanyi lwaki abantu b'omu Northern Uganda bawa abakulembeze ebitiibwa. They are poor. Baavu. Basubira nti omukulembeze bw'ajja alina kyagenda okubawa awaayo 10,000 then balina okuvunnama. Ffe wano mu Buganda tuli bagagga. We have the money. Temugenda tufukamiza ebyo. Ebyo mufukamiza abantu. Mbusimanya omukulembeze mumuwe ekitiibwa. Akoze eki? Sooka okole ekikufuula omukulembeze. Tukuwa ekitiibwa kyo ssebo. Mukulu Mathias Mpuuga Nsamba. Mukulu Abed Bwanika, omukulu ow'Emawokota Nsibambi. Do ebikufuula omukulembeze is to speak for us.
not speak for yourself. Okweyogera ojja kweyogerera ng'oli mu makaago. Naye no mu parliament okusindikayo otwogerere. Bwe tulaba nga totwogerera, abo bakugoba ku kino ekifo gwe ne weeyogerera. Bwe bakugoba ku kiri ne weeyogerera. Sibambi agambye mbu obukulembeze bwa leero obwajja kati obuliwo mbu bakoza walimva ye. Kasatu abantu wano waliwo ekiva ekyo nga kirina tuyamba okujjako General Museveni tujja kukikoza. Kati mmwe abaagala okukoza ewatali nva naate nga tuwajjaako General Museveni mwatutama. Tubawadde ebbanga ddene ne tubawa ebitiibwa binene. Tewali kye mukoze kijjako General Museveni, mwongera kwongezayo lugendo lwe. Ffe twagala kukomekkereza lugendo lwa General Museveni oba mu mirembe oba mu mpaka. Kyetuliko mmwe temuli wamu ne President Kyagulanyi. Bw'alagira kino mwe nga muli ebibumba by'enkoko nga mugenda mwekweka. Nga mumala muvaayo abantu tebajjumbidde kwekalakaasa naye gwe waduumiddeyo bameka mu kitundu kyo. Otugamba musimaze nakola zi structures mu kitundu kyange na structures tomugenda kwepankirayo. Structures wakola then zituyamba ki? Bukola structures za kuba bululu na kuma bululu bwammwe. Temukola structures za kujjako General Museveni. Ayo sigwe mulamwa gwe tuliko bataayi bange. Mutujje mu biboozi by'okutulemezaako nakyemalira. Twagala emboozi nga za kujjako General Museveni awo we tuli. Sooka owulire wano. Waliwo kye badowooza nti ekyemasaka kikoleddwa kitya. Kikiddako. Obutafaanana bitundu birala. N'ekyange mu kiri Masaka abantu baayo bo bateeketeeke. Twaliko eyo ewafunireko Sewungu nga taliyo. Nimanyi tugenda naffe tukola obwambega onobugamba bya omubaka ali atya nga bonna bagamba ffe ne waffe twamala Kyaggwa ye bw'aliowa olina ngamba ti n'akanaka akanasale wali kaleeta tulikawa Masaka kakati ate ewalala bwolukabe kati tetumulaba kati nogamba okundaba ate siza Kampala. I'm so disappointed. Mukulu ono Wema Wokota. I'm so disappointed. Omulama gwe tuliko bagoba General Museveni nti aludde mu ntebe. Omuntu lwava mu ntebe ayongera kukola bikolobero. Ayongera kukola bitagatta bitakulaakulanya abantu. Waliyo abantu nga bwongo bwabwe butuuka ne bufunika sitaaka. Kisinomo. Omuntu wabeere wantu atukana kyalina kipya kyayinza kukola okukulaakulanya banne. Nga weetaagawo obwongo obupya. Ne owulidde kya promotinga. Tebali mu promotinga. Mbwe ab'e Masaka tebabalowooleza. Ba abantu bayo bateeketeeke. Kyogaye Masaka Mpuuga yekka gwe bazaalayo oba Abed Bwanika. Twaliyo bantu balala bazaale nga ne basobola okukulembera Masaka ng'abaka ba Parliament. Ayogedde ku muganda waffe Joseph Gonzaga Sewungu mbaka we Kalungu West, I think Kalungu West Kalungu East kwebyo kwe kuli gyakulembera. Gonzaga Sewungu mubagenda ne babuuza abantu ne babagamba mbufe eno tujja ajja tufuga paka ye bwalikoowa ne bwalizaala akana nga katoka yonka natugamba muwaka kalu tujja kawa. Nonsense. Stupid. Kyogamba Masaka Kalungu Gonzaga Sewungu gyakulembera atwali baana balala basomye nga basobola okuba bakaba Parliament mu kitundu ekyo. Ate kati nga balina n'obwongo obujja basobola okukolera ekitundu ekyo. Gonzaga Sewungu akulembedde bulungi. It's fine. Ne bagamba nti naazina obulungi atera nannyuka. Ngero z'abajjajjaffe baagera nti ne bw'obanga ozina bulungi otya banywanyi bange era eddiiro olivaamu kubanga otuuka abantu n'obatama. Byozi nabituuka ne bitutama ne bitubowa otandika okwegaala ne weekyankuula ekivaamu n'otuwunyirira kuba ozinye ennyo ng'osaana ogenda onaabeko. Kati n'abakulembeze mmwe bwe muli abeerowooza nti nno muli ba kitalo. Omutoza afuga myaka 2 ng'oli mubaka wa Parliament. Noloza ndo kyalina ekipya ky'oyinza okufuga.
tugamba General Museveni amaze 38 kati kanamu mwagala mugendedde the same way tulwanyisa mutabani we ntitaleeta mutabani we takigeza wano si Bwakabaka ati obwa president wa Uganda si Bwakabaka ne wakaba parliament bo Bwakabaka stupidity bone bakulembeza ababofu ati ono mukulu yani mukulu ono ya Nsibambi talina baana emyaka Nsibambi gyaliko singa simbaka wa parliament singa be bagagga abaguuda abali mu kyalo abatulimira emmere gije Kampala nga yakera kulagira farm tibanaye mulimao mutemeyo mutike emuloka zigende Kampala musimeru monde mako tabasima basimbalu monde na muwogo nga bananyini mafarm agatwetere ebyennyanja ebiwome Kampala nga jeje emirimu gy'abasajja bana abakulu nga bino ebyokupambana kudduka wana wali kulembera abantu nga bye by'abaana be bazaala alina omwana ona baweze emyaka 4 naye musajja mukulu ali wano agamba tajja kuva mu ntebe era tebava mu ntebe bafuge paka le bali fa no sense katulwanyisa tukyajje no Museveni aja gamba nze sinagamba ko tufuge paka tulifa kyoyogedde what you speak speaks what's on your mind bogamba nti batugambe Masaka ni yakugamba so tu obujulizi bwatugamba Sewungu wano tumwaga tujja mulonda paka lwaliko wabote bazaala baana babagala kubeera bakaba parliament mbutujja mulonda paka lwalikowa ne bwana tusindikira kana ka baby tujja kalonda bote balina baana ani yaganto obukulembeze bwina kubeera mu family ya mukulu Gonzaga Sewungu no sense tujja kubavuma mambo embulange ndoza za muzirowooza bwezityo tujja kubavuma ekyo be sure of being kuvumibwa bakulu baffe mmwe bino bye byalemesa Democratic Party bye byalemeseza ne FDC naye no munuupu tusalawo we decide ate decision yaffe bera ya lwatu koti y'abantu twetegerera eri mwatuvuga amoza musimanya bakulembeze tugobera bakulembeze kyebagambye mwamula mutunze wa General Museveni ati mwagane kati tubawo obuyinza bonna tubaterebwe vu mudemu mutunde wa General Museveni nkikafuwe mwerimba abera ku CBS abera ku gundi CBS kakati yagalo abantu balabe niwo kubayita mu kulaba tebaganti bakuyita bwisi kulaba kubanga engeri y'abantu gye banyigiriziddwa ababaka ffe twafuka gavumenti ate tobanenya kakati mu mbeera eyo ndowooza Masaka tesanye tutiisa lwaki tukyogeddeko ng'omulamwa Masaka nakinyiza okugenda kwatagana bansonyi gwe mutima gwa Buganda ekyo kituufu ekyo kituufu Mengo yotwala Buganda naye ekyo kyetonda kakati Amasaka bwe babutima gwa Buganda ffenna gye tulina okuyimirirawo yabuddukiro obukulembeze bwa Buganda bw'aba omuntu ayagala okutta ebyobufuzi ebya Buganda ne Central ate Masaka kiba kikoze eki kati bwe tutuna obufuzi kati bali ku Nsibambi bali ku Bumaali n'otunya ng'omuntu oba okagudde abakulembeze bonna aba bali e Masaka bali ku Mpuuga bonna tubamanyi togamba nti tebalina kye bayinza kwekolera ng'abantu naye kati bagenze mu mbeera eya lukwata tuba tulina okukwataganira ekintu ekyo tukwatako ffenna kitukwatako oba beefudisi oba si beefudisi sebo ekirala ekisembayo mu Buganda okosi gavumenti ya Ssaabasajja teyinza kulina byabufuzi ne bakama baffe ababadde mu byobufuzi nga musirise nnyo Daniel Olubega baani nga musirise nnyo eri nagenda Karamojja bye bayita ba elders ngumbo tebambala okwambala engoye is not even an issue ninga elder atuuza olukiiko mulwanya muli mulabako nga bali wansi ku ttaka mulwanya muli bitwagala okulaba ekitiibwa bakama baffe kubanga ffe bantu banyizo tulaba nga tulina amalala bakadeideyi bategeera babimanyi waliwo abantu banyigiza nalaba waliwo omukulembeze omu abavuka gwe bajjako akakofiira awo Kayanja nimuga nti gwe ku myaka gyo oyambala otya akakofiira nogaali oli wa people power naye nga bambi omusajja obulamu bwe bonna butadde mu struggle baba kasuka bukasusi waliwo bwetwabaddeko ku rediyo emu oli najja n'agamba ayogera
mubadde nebbanga lyonna mulemeddwa mukulu ayinza mukwesona agati enjogera eyo si ya Buganda kubanga olwofe Abaganda bitukola kati leveni wetuuse kitususeeko ate tugenda ekibataka ettaka abantu bababye babasuulirwa so twogeremu kaawo mukulu Nsibambi alina kyalemeddeko ekinnumya omutwe ambu abantu omu Northern Uganda tebambala beesiba nkutu naye mbu bawa abakulembeze ekitiibwa akiremeddeko mbu abeeno mu Buganda abambala tebawa abakulembeze ekitiibwa kati gutwanga buwungutufu bwa mutwe mujja kunsonyiwa olabye abantu abali mu nnaku otegedde bali mu nnaku bali vanalebo abakuli abantu bafa bali mu Northern Uganda bali vanalebo bulamu bwawe bubi omuntu omwavu kanti decide tasobola kusalawo kyayagala na kyatayagala buli ekijjajja genda nakyo kubanga talina choice mwavu Baganda bafa bali mu Northern Uganda kati buli mukulembeze azze bajja kudduka bagende gyali nga bamuwa ekitiibwa balowooza balina kyabaleeteddewo ekyenjawulo amalagana balaba nti ate mubadde kati omulala bwajja balowooza alina kyabalete baliwo balina kye basuubira mu bakulembeze naye tebakifuna kati mwagala naffe tugende the Northern Uganda way naffe tubeere nga tubasuubiramu binene naye nga temubituwa kasa tubikusuubiramu tula nga tobirina nga tukwabashinga ng'ovaawo nga tufuna omulala naye bwalema paka tunaafuna abo abanaakola bye twetaaga mukulu Nsibambi tetusobola kugenda kubeera nga bannaffe bali mu Northern Uganda abaavu naffe mulowooze nti tujja kuba abaavu tubafukaamirira ekyo mulimba tewalajja kufukaamirayo wano e Buganda kikafuuwe tubafukaamiridde ebbanga ddene tubawadde ebitiibwa ebbanga ddene gwenyini ogamba mbu ekibbattaka kisuse kizze ku mulembe gwani Kyagulanyi oluzze ayina abawagizi abatatoleretinga nosensi Museveni n'atandika okubba ettaka oba mubadde mu abateeketeeke ng'alibba nga musirise mu abateeketeeke mwamanya kizibu abba ettaka ne musirise muli mu kulya nsimbi mwogerako byogere babbi ettaka babbi ettaka ne temusobola kumanya lwaki ettaka balibba nti waliwo enteekateeka ey'okumalako ettaka bannayuganda nti ani alina akulembeddemu enteekateeka eyo nti General Museveni tetulina mukolera kikumujja mu buyinza tewali kirala period Kyagulanyi kyatugamba nti ekizibu kya byonna byonna bye tutawaanya ab'Ekalamoja okuba abaavu okufukaamirira obukulembeze obutabayamba ab'e Buganda oba ati nga batabuse kuba beesize ne mugaana okubayamba kati basazeewo abantu beesitukire byejjireyo bye beetaaga tulina okubyejjirayo mwe bibalemye mbumuwa abantu ebitiibwa Abaganda tuwa abantu ebitiibwa batubbyeko ettaka lyaffe nga tuli mu bitiibwa tufuuse momboze nga tuli mu kuwa bitiibwa wano e Buganda abantu betuwa ebitiibwa be bakulembeze baffe ab'ennono tujja bbawo ebitiibwa kuba tubalinako oluganda lunene naye mu bakulembeze bannabyabufuzi abali awo mu ssente olw'ebyammwe tewali agenda bbawo bitiibwa nga mukola nonsense mu justi mwegaggawaza mumbeere mu bulamu obulungi nga ffe no tubonaabona no mukulu Nsibambi no Masaka ate gye bali naye ku leveni eya Buganda nti bwe ngenda eKyaggwe bwe ngira bwe nti Nsibambi oyambala bubi kubanga omubaka wa Parliament ajja ng'ayambadde ekinu n'atambula mu bantu ate abantu baga nti ate ono tunaamuwuliza tutya mu Buganda tebakola bwe bali so we really need that twetaaga lusirika twali tulwogeddeko omukulu oba ali wano twetagayo abatakugingira twetagayo lusirika lusirika abantu bamanye naani azisobola okwogerera Buganda n'oli ajja wati naga Abed namuwaidia wano omukyalo oba omwami n'alyoka walabula abakulembeze buli muntu n'akyawa kyova olaba nze negayirira Bwanika Kawalya negayirira ow'ekitiibwa Mpanga abalala sijja boogera bo bakkiriza ne mbagamba banaye mujje ne bagamba ntayi kubanga Bwanika yatya tetukyalina finansa abatuvuma ku social media waluno bonna batunoga kati oyo mudize tisobola mudiza ne wano okubeera omuga nti gwe komaawo ojjukira olutalo lwa Munyagwa ne Sheikh Muzaatu waliwo omukulu gw'omanyi yaluzikiza mu nnaku 2 tezaawera
Nika kati bana balwana abe Masaka gundi yango Abedi yango yogere Nsibambi yango yogere wandi bado bakama bafa batuyamba okutereza embere. That's a very big issue. Tuyanza mpuliriza Masaka Abedi ndabayo mpalanyi w'ekyotera Juliet Kakande kwano Florence na Mayanja ndabayo Mpuuga ndabayo na Abed Bwanika bomali kiki ekiddako neze omugendo wa buma kanusango ogendereka koge mpubali kwa batadike fe Masaka kyetutagenda kukkiriza kwe kwonoona abakulembeze baffe betuyinvestinzeemu era omuntu yenna anoonya olutalo ojja kululwanira Masaka kakiddemu ensiga ekiwulira oyo Honorable Mpuuga mwe temusobola kutegeera ffe kitutwalidde ebbanga ki okumuzimba paka ffe nga bannamasaka gwe mulowooza mbu ogenda kujja kuzibu oti ojje n'akabaluwa ojje n'enkofiira ojje n'enkofiira ewaffe. That is not acceptable. Ojje n'akakofiira ovume Honorable Mpuuga omukuba ebitosi mumanyi ffe kye tumutaddemu ffe ab'e Masaka mogenda kujja bujja oti nva ku headquarter. What are you talking about? Abakulembeze Masaka betutaddemu amaanyi gaffe mbabuulira mmwe buli muntu yenna mpuliriza olwaleero baffe abamu tubadde twogera bino bya kusiisiriza mbabuulira kati ffe kyetugenda okukola e Masaka. Masaka is a no-go zone ku ddalu n'okujoogajoga. Eyo si wakuyita bano abakulembeze Honorable Mpuuga oba temumumanyi Buganda wano yakwata nemuteekamu amaanyi gaali ne bassegona aba Honorable Segona be bankoba za mbogo ne babeera wano ne babatraininga gwobadde obuuza mukulu mulwanyamuli ne kakati mwali be batraininga abantu bano ne bamala batraininga ne babatuwa mu politics. Masaka ba stakeholder abawuli abataka ne batraininga abantu baabo omukubo fe Masaka Honorable Mpuuga is leader, political leader number 1. Mwizo kuba temukimanyi kati omuntu yenna okujjango ojjo osaba tukambo ogenda kutawa kundira abakulembeze betufutadde mu investment n'akakofiira mb'oyambadde akakofiira ebyo tebikola Masaka tebikola Masaka mumpulirize tebijja kukola ekibiina tukyagala ekibiina kyaffe ekya NUP naye tetugenda kukkiriza kye bayita kujooga kumalamu kitiibwa abakulembeze ffe betumanyi nti be batukulembera ku nsonga zaffe ez'Amasaka ate eza Buganda. Honorable Mpuuga ava ku kitundu tali ku level nti ali ku level y'Amasaka yokka. Honorable Mpuuga y'omu ku bantu be tulina wano mu Buganda tusobola kujjawo oti n'omujolonga Mpuuga takozanga musomaali kubanga mbonoonya ebyo bya kaadi fe Masaka kaadi ze Masaka najeera kamba buli tebizigabirwa Kampala tebamu makadi bulira nze nkuli ebiye Masaka tebaku makadi kakiddemu okiwuli abampa akalu bali Masaka ndikodinga bulungi abampa Bwanika nze njogera abampa akalu bali Masaka sasa ekitebe kinyongerezaako kaadi eyo naye abampa akalu bali Masaka kati walema okubeera omuntu yenna alowooza mbu ogera kutiisatiisa manya biki no bano abakulembeze tubatadde mu investment ku lwa Masaka ku lwa Buganda ku lw'eggwanga lyaffe ffe tetwagala kutuuka kiseera mu ggwanga muno nga Buganda terina bakulembeze ekyo tetusobola kikkiriza tutuuke kakati tugoba Museveni ate tutuuke ffe nga tetulina bakulembeze kati omuntu yenna ajje Masaka ng'olowooza nti ogenda kwonoona bakulembeze betutaddemu ebiseera byaffe ekyo kikigenda kubeera mulina ekigambo kye mukozesa mu Lusiraamu kinziremu abantu haramain ekyo kiri alam haramain Alamu haramain afuuse alamu haramain Masaka temuzunzizaayo obukofiira Masaka temutwalayo baluwa mbu nvudde ku kitebe abalonda Abed Bwanika Mathias Mpuuga Nsamba si kitebe kya National Platform balonzi be Masaka ye kituufu balonzi be Masaka naye balonzi be Masaka balina ensonga lwaki baabalonda
mu national platform. Nsimanyi bulungi nti oba mukimanyi nti Masaka eyo waliyo bannammwe abasigala mu Democratic Party nga tebaba wa kadi ya national platform nga baali tebalina kakwate ku national platform nga baagwa ate nga baali bakulembeza ababaka ba parliament. Mukimanyi nti waliwo omukyala naye yali minisita w'emmenge oba yali wabyanjigiriza erinnya nga ligenze. Waliwo omukyala alina amasomero e Masaka yali omubaka wa parliament yavaayo yali 2016 2020 yakomaawo erinnya nga ligenze erinnya Juliet Kakande gwe yaddira mu bigere erinnya likyagenze naye wa Democratic Party. Omukyala oyo yakolera bannamasaka bingi nnyo nenga tali ku mulamwa gwa kujjako General Museveni ng'omulamwa gwa kubeerezaako General Museveni nga yakolagana ne Mau yaleeta Museveni n'akyala ku masomero ge. Simanya simanya baakulira Mengo yabatendeka simanya be bakomandinga Buganda abantu be Masaka baamugoba oba Mathias Mpuuga akimanyi nti omukyalo oyo yaliwo abantu ne bamugoba. Lwaki baamugoba? Abed Bwanika bakimanyi nti omukyalo oyo yaliyo abantu ne bamugoba. Lwaki baamugoba? Oba babimanyi ebintu ebyo oba tebabyefumiitirizaako nti boogamba abakulonda kye baagala kyakujjako General Museveni bakulu si kyabakulembeze nabitiibwa byammwe ebyo bimwetaaga olutiibwatiibwa olwo olukungukungu olutagasa. Abakulembeze be tulina Mathias Mpuuga Nsamba n'abalala mpulidde kye bavevenga nakyo. Owekitiibwa Mulwanyammuli Mogere yabatendeka emmengo n'amaana abatuweereza eno mu byobufuzi tuganyi yabatendeka byebatendeka bye baliko yabatendeka kuumirako General Museveni oba kujjako General Museveni. Awo wannuma babatendeka mujjeko General Museveni oba mumukuumireko mbutulwana kujjako General Museveni aye tuffe tujjawo abakulembeze. Ani yagamba nti mukujjako General Museveni Mathias Mpuuga Nsamba alina kuba mulamu bwe bunaaca ku makya God forbid nakyogeddeko dda Mathias Mpuuga Nsamba n'afa nga nebyobufuzi Masaka bikomaawo nga okujjako Museveni kukomaawo nti no Mathias Mpuuga Nsamba afudde kuba gwe tubadde tunagwe baatendeka. Lwaki temwagala mmwe kutendeka balala mumutendese baani? Baabatendeka Bamulwanyammuli ab'ekitiibwa babatendeka mumutendese baani? Tumala nno mmwe mulina okweyagaliza kunene. Omuntu n'ajja nti njagala kwesimba ku Mathias Mpuuga ne lufuuka olutalo ne mutandika okuvuma ekibiina ne muvuma pulezidenti muleeta Obukofiira Masaka ne museka ne bamwenyereketa ne bamumwentuka nti temutuvuma nenga yololo you are not playing it. Omulimu gwe tubaagalamu gumu gwa kujjako Museveni. Bino simanya baatutendeka gundi yatutendeka simanya twagala bakulembeze ABCD tubyagala mu Uganda eteredde nga General Museveni agenza awo tujja bbawo ebitiibwa byonna mwetaaga tukute n'obulevu ku ttaka naye kati nga temuli kukyakujjako General Museveni mwe mwagala komandiza mu abantu baziwulire. President Kyagulanyi bwakomandinga nti lesi tusimbe ebitooke tuteekalakasa temwekalakasa mwe abakulembeze mu bandikulembere ba mumwina ne mmani mwe mwandikulembedde ngamu okwekalakasa ne mugala tusimbudde Abamasaka tusimbula wano okwekalakasa kujjako Museveni. Ete mwogera temwekalakasa muli byammwe byakufuna bifo kweyagaliza kudda mu parliament ne baseka noga ati bamwenyereketa biki binnuma. Chikazi asale mubiri balinda ba Juliet Kakande Francis Namayanja Mpalanyi olwo omusajja wabitanga Lulema Wiya Masaka na jitira yawangula ebigo byonna konzo omusajja n'omukomole awa ate mwali muno omukatuliki Lulema Wiya omusiramu munna n'awangula ebigo koza ntube Masaka ate ekyo kati kikutegeeza abana Masaka eno nga balina balabeerera lule omusiraamu nganze yawangula ebigo n'embuuzi omusiraamu ate mwali muno omukatuliki teyawangulawo kyekiyitisa Masaka ekyo eyo levo ye Masaka yerevo ye Masaka tobatwala ngo olowooza ng'ogenda babuulira ddiini kibagala bakimanyi bamanyi ddiro balonda abakulembeze b'eddiini n'eddiro balonda abakulembeze b'ebyobufuzi era bw'ogendera kwebyo Masaka owedde
ate kati abali mu madiini ya Masaka nabo njagala mu ate Masaka balina abantu baabwe njagala ate okitegeera abali ne mu ddiini z'e Masaka mu ddiini fe Masaka eddiini esingayo obungi amaanyi mu bantu obungi be bakatoliki mu bakatoliki tebalinayo faaza atali wa diguli 2 kakati njagala otegeere obwongo bwabo bw'obabeeramu teriyo faaza n'omwe Masaka ne bw'omunoonya buli kigo taliyo faaza ne bw'omulyanga muyita police assistant alina diguli 2 kakati obwongo bwabwe bwa kika kya waggulu kati bw'obagenda mu ngwa ogenda obuba bubi bwoti ngolowooza mbu bibakola tebabitegeera obuwa ambuleera togendayo bugenzi bwo oleekaana buleekaanyi Abed kazi kubanga ndowooza mubawulira abo beeyita batendeke mbu tebavuma bwe bali mu kuvvoola omukulembeze waabwe mbu tajja kgenda Masaka ng'awuba buubi ambuleera kubanga ab'e Masaka baasoma nnyani ataasoma ab'e Masaka baasoma nnyani ataasoma bye batunyumiza ebiboozi ebyo ebikadde mukulu wa Abed Bwanika kimanyi waliwo ne bannaddiini abalaba bino manyi waliwo abafaaza waliwo abantu ab'enjawulo abalaba bino betuliko nze manyi abantu okusoma si ekyebbeeyi wabula common sense kyekyebeeyi oyinza okuba nga wasoma nnyo oli wa kitalo nnyo baakusomesa n'osoma n'otuuka wala nnyo naye nga byokola ku bye twagala si bye bituyisaawo essaawa eyo essaawa eno zitwetaaga nnyo bitabo twetaaga action kujjako Gen. Museveni kye twetaaga ab'e Masaka kye baagala mumujja kuddaano museke mulowooze mbuno ab'e Masaka bo baagala simanya baasoma nnyo simanya baagala simanya ABCD togenda kwogera ludisha lona luzungulo olwo lw'abaasoma lwe mutulimba simanya diguli 2 so what diguli 2 zijjako Museveni fe kitwagala kyakujjako Gen. Museveni we wali omulamwa n'aba Reverend bonna gye bali eyo bafaatha bannaddiini babaana b'enkulu ba bishop bonna gye bali baagakula nga Gen. Museveni ava kuba kifuuse ekinkekenke wano wadde basirika olumu ne bakimanyi tikyekizibu kati mwe temujja kweyagaliza musomera tubeera abaana bakulembeze Masaka bayamba ki ogenda mu kyaki nowayo akakadde nowayo 2 so olwo oba wa kitalo nnyo bakulu omulamu omukulu gwakujjako Gen. Museveni wetuli kyetwagala bubanga byokola tebijjako Gen. Museveni gwe nga byokola byongera kunyweza gwe mu ntebe na Gen. Museveni toli mukwano gwaffe mwe kambalinde aye kyekitaliwo twewe time buli alina byayogera kati nga yeeyita ow'ekitalo ennyo nga bwe baamutendeka ennyo just wait ojja kumanya bannayuganda kye beetaagako mulembe guno ogwakyagulanyi kiki just give yourself time kukola byokola wefuula owakabi nze mukulembeze weeno sigambwako nze ndi wa kitalo nnyo nze gundi yantendeka just give it time ojja kukiraba aha isofumbaziira olutaka kizindaala ekyo kansala sula mwenna mwebale COMITED.com kutuba tuliwo ntuwuliriza omusajja waffe Medi Nsereko n'Omugalatiya mwebale nnyo omwana twasodde kikeezo Medi ebintu bya wano bisesa naye nebulabye ndese obudde bwange nembuwa mwami Abed nga ndaba atandise okwogera ekizibu Buganda kyebadde eyina abantu ba wano tebaagala kuvaayo kwogera ku bantu oba kwogera ku kikyamu kubanga balowooza ebyo ebyokukoza awali enva balowooza ebyobufuzi ate ne batamanya ki ekintu kiba kifa naye nga nzize e Masaka Medi tulina ebibuuzo bye tulina okusooka okwebuuza Masaka ye stronghold ya Nuupu buli muntu akimanyi era yatuyisa bubi nnyo mu kalulu ako akaggwa naye Nuupu eyo eyina ebifo byetalina yadde kansala telina mubaka telina kansala telina muntu n'omu naye ebifo ebyo tebinnakungwa kuwagira Nuupu kati noddira ekifo ekyakuyira obululu nga n'obusobozi bukyaliwo tebanaba nakutagala
benogamba nti gyogenza okukunga ng'ewalala tonnaba kukungayo kiba kitegeeza waliwo ekikugendererwa ekikusike ekyokubiri okwawukana n'ebibiina ebirala ebiina kansoke ntereze wano nawo mbuuzeewo nnyo ntegeerewo nuupu esinza amaanyi mu Masaka tewali nsonga lwaki ekunga e Masaka egenda emifo ebirala ekungeyo fine ndowooza mulaba bw'obanga omanyi ng'owuliriza bannabyabufuzi bano naye nga todigestinga bulungi kulowooza kutambulira ku leve basinga okulowooza bayinza okukutomeza toyinza kuŋŋamba mbu nuupu tekunga Masaka egende emifo gye talina babaka egende gye talina bakulembeze ekungeyo then mwe abakulembeze mukola ki kimuli mu kuŋŋamba nti Kyagulanyi agende akungewa akikoze wano etwadde mu nation wide tour Kyagulanyi n'akunga akunze Uganda tagenda ko Masaka kungayo n'ebitundu bya Uganda byonna bikunze Masaka tannakungayo tannagendayo Kyagulanyi bano babeera mu Uganda Kyagulanyi akunze Uganda yonna ebitundu ebyebbali yonna abikunze tannagenda ko Masaka tannagenda ko Wakiso kunga tannajja ku Kampala kunga mu national wide tour tannajjayo gye mugamba gye yasinga ne tannajjayo kati mulinga bagamba nti tajjaayo kuba yo mu mwamulonda asigala eri gy'abadde eno tajjaayo ani yagamba nti Masaka mubalinako monopole man ani yagamba nti emmwe abe Masaka Kyagulanyi talina kujjayo tebakungayo era nti emirimu gy'ekibiina kya National Platform tegina kubeera Masaka ani yabagamba omulimu gwa chairman Nyanzi gwa kunga Uganda yonna so si kunga bitundu bya Uganda ebimu mwamulaba embalala ne mulaba bundi bujjo eyo yonna yakungayo chairman Nyanzi Busoga yonna yakungayo ne Masaka yakungayo dda tannaba kuddayo ne buli gye yakunganga basigalangayo waliyo obukulembeze bwa kunga ngero mulimu gw'obukulembeze obukukunga chairman Nyanzi tannagenda ku Masaka nti bamukutte nga akunga obanga agamba bakulembeze ono mu mukyayo mwagalono waliyo obukulembeze bw'e Masaka obuli mu kunga waliyo obukulembeze bw'embalala obukunga kati njagala wano tuba twogera nti ebifeemu tebeetaagisa kungamu mugende mu bufo gye mutalina bukulembeze mukungeyo fine ffe twajja mu lutabaalo luno nga tumanyi nti bwe tunalunda ababaka ba paalamenti abo ne bafuna akasente ke banaabafunye bajja kukozesa akasente ako bagende mu bifo gye tutalina ababaka ba paalamenti bakunge basipootinge bana basobola otuwangulira ebifo ebyo babafandinge basobole okuba no tunatuuka nga tuzzeyo bwe tunaba kulonda tufune ababaka mu bitundu ebyo ani yali akikoze buli afuna ateeka mu nsa kuba tebalina mutima gwa ggwanga gwa kujjako Gen. Museveni mutima gwabwe gwa kugaggawaza famire zaabwe nabo kugaggawala kuzimba matama kulya mbizi kulya mpuuta bakwane beepiike gwe mulamwa si gwa kujjako Gen. Museveni kuba toyinza kuŋŋamba mbu tugende tukunga ewalala ffe tulina ssente ffe bafuutu soja ewatwanguyira we tugenda tetulina mani kati mwe abakulembeze abalina mani abafuna ne bw'ogamba nti ku bajeti yange ng'omukulembeze kajja akakadde k'ensimbi nga bafuutu soja mbagambe kati mumanyi wano waffe tuli yaddeko mugendeeko embalala mugendeeko ekotido mugendeeko emalabba mugendeeko wano ng'oba facilitate nze bagende babunyise enjiri ya Kyagulanyi ojja kuba mukulembeze ng'otegeera tewali ajja kukuvuma tewali ajja kukwogerako ng'akimanyi olina ttiimu gy'ofandinga buli mwezi neegera netambuza enjiri yawo kwagala eggwanga n'okujjako Gen. Museveni tewali ajja kukwogerako kuba ojja kuba mukulembeze ng'okola abantu bye baagala byakujjako Museveni bye baagala tewali kirala naye mutudde mu ntebe zammwe ezeewuuba zino ne mwewuuba ne mwesuuba ne muli ebicappere ne muzambu situjja kuboogerako obuvunaanyizibwa bukunga bammwe abakulembeze ba Abed Bwanika mwe mulina okukunga veka kibone kabonera genda ejinja kunga gende malabba kunga gende busi ya kunga kuba gwe sente olina sente ate olina mubaka wa parliament tosogenda mu kitundu kyonna nga twali agambako weereza ttiimu yegende kunge egyo gyolaba nti tulina obuwagizi ekunge nemwe sente muzipakira mu nsawo zammwe anaago mwagala akunge Kyagulanyi bwe yakunga mmwe ne mufuka abaka ba parliament muyamba ki asajja bano simanyi
abamyuka bwewandiisa abamyuka baba president nti ono ye vice president ono vice kati mukulu nsibambi ono vice president wa central naye Mpuuga deputy president medi simanyi oba enjawulo wakati wa vice ne deputy ojawula deputy aba alina obuyinza teyetaaga na kusooka kwebuuza asobola omuga nti munnaye mukama wange wootaabadde kino nakoze nawe oli deputy nga olina obuyinza naye vice amala akola oli taliiwo oli waba taliiwo vice nga akola deputy aba alina obuyinza obusalirawo ekibiina nga bw'aba ayagadde oli n'amutegeeza singa tebasobodde okuwuliziganya mu kaseera ako. Kakati Mpuuga ye deputy president ewa Buganda. Ensonga eno teri mu Buganda kyokka wabula eri Masaka eri mu constituency ye gwe n'ogenda n'ogukungo nti ogenze kunga Masaka mu constituency ye gwe olinga deputy naye omutegeezezza awoga nti owayo oliwa anti wano bataddewo tenti bano bazze kukunga baani bavudde ku kitebe ekyo nakyo okuleka nga totegeera omanya nti waliwo ekigendererwa ekikusike kubanga lwaki tobuulira deputy wo dimuneetujja eyo kubanga mu hierarchy chairman Nyanzi ali wansi nnyo ku deputy president kati gwali wansi oli n'otamutegeeza wabaawo ekizibu anti ye Nyanzi Ssemateeka amukkiriza okukola kyakola akolera waani era mwayita Nyanzi Ssemateeka aliwa mobilizer teri aganye naye kugambye oli ye mukama we olina omubuulira ate ne bategeka kuba si Buganda yokka wabula ne ye constituency mwava eyo nsonga yakubiri ensonga ey'okusatu medi ne bakugamba nti munnange tetuganye ozzokunga ffenna tukyagala naye lwaki tuyise mu structures zaffe ze tulina wano enteeketeeke ffenna ne tukwatira wamu nti nze sikolera mu structure ye statement
chairman Nyazi ne banne gye baali badde feno kunga tetukolera mu structures fe tuli kabondo akakolanga fe ekyo nakyo ebyo ebintu bisatu omuntu aba abiwuliriza nga tali mu byabufuzi omanya nti waliwo eki President yagambye twekalakase ne beekalakasa kati Mpuuga abaatuyamba ki nza wendi bakulu omulama gwa kujjako General Museveni si gwa kwebera mu ntebe kwenyoola kulya bifo bya sava mwe kye mulowooza ebirowoozo byammwe gye bibatwala eyo ate ffe si gye tuli mujja kutusonyiwa bw'abanga edi muto omusajja asala enviiri ze wali mu Kampala nga tali mu byabufuzi n'omulundi n'omu mulimu gwe gwa kukuuma President Kyagulanyi nga mumufudde nnannyifya n'omutandika n'omumugeegenya basajja mwe muli babi basajja mwe muli balogo basajja mwe mulina agatima agakyafu muli bavundu musaana mufenga muwunyekko musaana mufenga abantu babeekokkola basajja mwe muli babi you are so inhuman ne edi mutwe mumutadde mu byammwe Musajja atalina buzibu ali mu bibye eri mutaposta abapostinga avuma muntu eri mtu abeera mu bibye birala ko mulimo gwagumanyi gwa kuma president era kwa concentratinga tagenda kwesimbawo wantu wonna tagenda kola kintu kyonna edi tabiriiko nene bamutadde mu bibozibozi nuulire abaferenga bano mbune mukaaku yalagira Kyagulanyi mbuno babi tujja muyitako first lady ne mukaaku ayina omukyala agambe mukyala nti ngenda kuyita first lady bwani agano Kyagulanyi alina okuyita babi first lady namwe muyina bakyala bamubayita wa first lady nulire mmongwa zino binnuma amanya nzaji makokasma sokera dala mukhano gwange bumaba kajima hadisi ndabwayo gese na mkulumedi n'abatuuliriza yalikaawo olumu n'ayogera omuntu mbu yakulira akakiiko k'ebyokulonda munno ng'akulira akakiiko yayogera mwami akulira akakiiko nga mukyala kati oyo aba tagibwako hadisi aba firawuna muwakanyi mu byobufuzi akumutwala nti muwakanyi nga firawuna bwe yali ekyokubiri njagala tukkirize tugaane Mpuuga ye deputy president wa Nuupu mu Buganda era alina mandate eddukanya ebyobufuzi mu Buganda era senga byakola si bituufu senga president Kyagulanyi yamuggyako dda Mpuuga baali mu America newabaawo omukyala eyasutuka oba mwalaba akatambyako ng'ayogera ku Mpuuga Kyagulanyi n'agamba Mpuuga buli kyakola mulaba senga kyakola si kituufu senga namugya dda mu buvunaanyizibwa bwa Nuupu n'olwekyo akola ekituufu kyefundikira nakyo nti bambi ne mukulu wa Abed munkwatizza ennaku mulemeddwa okwatula nti abali mu kulwana abakulembeze mu Buganda bakulembeze bannaabwe abalwanyisa Mpuuga akakundi tukamanyi k'abakulembeze abazze bamusekeeterera ebbanga lyonna lyazaakola ki tebali mu ffeeno naye ate naffe tulina obuvunaanyizibwa ng'ababalonda okubagambako bwe tulaba owaba kyokola ki Mpuuga tumwetaaga nnyo era tukyamulina nnyo era nange omuntu agamba nti Mpuuga tumunafuye Florence ajja mu kifo kya Mpuuga wesimba ku Mpuuga si kizibu olw'ensonga medica nkamalirize ajja mu pasident anopositive naye mumwesimbeko nga temumutattanye kubanga mukumusiige wembere Sebo oli Masaka ngeno sebo ndi Gombe eno kana sebogera makanika wa Toyota tewanya ne baka wange Elias Lukwago yemera wa Kampala waliwo mwami olaliwo twami mulamusigane Bwanika n'abalala naye waliwo kaagambye olaliwo nkibaambi nti Museveni agambye ebibiina byonna agenda kubitandika obitagulataagula tunatuukira mu myaka egy'omu maaso ng'amagezi netugamba waliwo akayogerwako nti mwasaabi nayamulya ati olaliwo waliwo akasente kebajja mu ekyawusaawo era kibambi temugiganda nekuli kebaali bakukayanyako efunikanaso obufunze bw'ekitalo nti ebibiina byonna bibamu obutakkaanya n'okwesimbawo ku muntu kya bulijjo kakati baba baliwo okumwesimbawo ku ngoni eyagaliza ekifo n'ekyafunye ne bakyeyagaliza luli kyo
kuwuleza mukadde wange. Njogera nani sebo. Nze Ssenyondo Robert Muvakooki. Oli Masaka. Ndi mubendobendo li Masaka. Mpulidde mukadde wange Abed abwatukaawo. Omulikodinga n'omulikodinga. Omanyi ebinyo by'amasuwa tebyerabibwa. Musajja mukombera n'ebwino wange. N'ebwino wotereka nkulabye ku mukutu ng'oterese. Omanyi Bedi ngenda tuweereza Lwongoya. Naye paati okubeerawo ng'ojjukiza abaana nti ngeta si kikulu. Wekola ebikufuula taata. Mukulu wa Abed Bwanika kituufu muli balida b'e Masaka. Mugwamu Mpuuga saagala mwetako kubanga yo ekiri kifuulu. Naye mukulu wa Abed naawe okyukakyuka totegeerekeka luli tugerekeesere Museveni luli twabye okuteeka bigaaya. Kakati naawe laga nti ddala eri taata kyo tokyogerera bwogerezi nti abantu b'e Masaka bebatulonda tumanyi biki buddamu okulinyirira ebbaa ya Uganda Excellency Bobi Wine nga nemwagala toyina okuba ne komandi namuseveni nega komandi ekyo kyamuyamba ojja kubalwanyisa yagambye gende Masaka. tebalaba tewakyagulamu kiti Sebo mukulu muvako ve kyesiiga ojje waffe Masaka eryo eddalu mugenda kuba ffe tulinako gogenda kutiisa gwe muvako vaayo ewammwe ekyesiiga ojje otudisaidire tusalirewo e Masaka. Era nkamanga ekiwumbawumba naye nze nalwakyoya ebintu ebirengera njamujjukire abakulu nekyegibakyogedemu bakijjeeyo bulungi ekisumbu era byafuze mu Uganda muno President Museveni njamujjukire ejjuba erikwenda agiringa okaaya ebyo byonna President Museveni yagenda atabangula njamujjukire etulege yegobebegamya kati aliriddawa naba UPC mukazi we n'abakulu b'abakyala baminisita FDC yagimadde abo n'abasabandi abajyawo bonna basabisa abiri PP yange yagimala kati kiri mu nuupu atandise nayo kitabangwa President Museveni kyogera amazima era by'obufuzi President Museveni byabo yategeza abantu be Masaka nti batuule bakanye bulungi kubanga twebwe batino President Museveni ekintu ekyo ayina kijja kiberamu mukulu mmedi nga mmaliriza tonanze wonnimbira tebina bitabanguse kubwere before na bishumisa sente nga FDC yagikola kati ne manvuuli naye bagitandise kunyama misibani tubamanyi tubaba kibambi katisabi muliba kakati oyo ayogera luba yenyini yali ku Shero Entebbe n'agenda mu State House ne bamuwa $1,500,000 oyo nze n'obujulizi mbulina ayira kwava ku Shero Entebbe n'ogenda niwagenda naye kati oyo naye ayogera kati abatulina obuzima mu Uganda ku Shero Entebbe ne date ngimuwa oyo yenyini yali ku listi ya Kayihura ku mafuta kakati banaye tulina obuzibu mu Uganda yomule Muvakooki awulira Muvakooki ali wali kyesiiga ne bw'abapero n'obujulizi yabukuletera yava ku Shero Entebbe $1,500,000 ne yamutwala n'amwako 10 naye bwakuba amazima ndowooza muoya gye biggweredde nga bakulembeze bammwe banyiize mbuno ababagambako bali ku payroll buli amugambako nti bannayo kyokola si kituufu oli ku payroll kati nyiza oba nange ndi ku payroll nga I'm paid to do this muli ku payroll buli ayogera amazima nti bannaye twagala kujjako Museveni si mmwe kwenywereza mbifo byammwe nga ye kyaliko then gwe oli ku payroll bakusasula okola ekyo naye bo abaagala ebifo byabwe babinywereremu nga General Museveni asigaddewo bo tebali ku payroll ate nga bo buli mwezi basasula balina ku payroll eyaddala
kati bo banyumirwa kusigala ku pelolo bokka nga balala tebali ku pelolo naye enseno nsubira eraba bannayuganda balaba ate bagezi byonna bye mukola mu bikole mulowooze nti munoonya bakulembeze ba bitundu ffe tunoonya mukulembeze wa ggwanga gwe mulamwa gwaffe wetuli era temulowooza nti bannamasaka oba bannayuganda baagala bantu bannayuganda baagala kintu kimu kukyusa General Museveni Kyagulanyi tebamwagala bamulabamu ssuubi lijjako General Museveni era ne bwanatuka n'atende wali walanga alagayiza bajja kumusuulawo okujjako ng'amugjeeko tebajja okusiga nga bamwagala nammwe temwerimba mbu muli bakitale Masaka nga General Museveni akyali ku ntebe temwerimba you are just wasting your time byebyo ebyabannaffe naye tumanye kye tulina okukola tulina kumenka tulina kwekyanga tulina kwekalakaasa okujjako General Museveni bano bonna tulina okubalaga nti nno ffe twagala kujjako General Museveni bakimanye they must not be settled tebalina kusettolinga nga bwe tulwana Museveni tasettolinga ne baana baagala okubeera mu bifo tebalina kusettolingayo nabo balina okuba ku bunkenke bakole bye twetaaga ebyabalondesa so si bo bye beetaaga kuba bakiikirira ffe tebeekiikirira ndowooza bantegedde naawe ontegedde naawe judging okusinziira ku by'owulidde obwedde bya Abed Bwanika bitambula obiwulira kati tandikirawo naawe obwe judgment oyo tugende mu maaso tulabaate bwe tunaatuusa eggwanga laffe ku buwanguzi ogwa wano General Kaguta Museveni mbaagala nnyo mwenna abaliko bataayi mwe bali kubaako mwe bali kutugobereranga Omukama Katonda gwe nsaba bankuumi